kaweefube w'okukubira ttooki mu lukiiko oluddukanya oba oluteeseza eggwanga lyattu Uganda mu Lunyanyimbe kye bakazaako Parliament tugenda tuvumbulayo emize empisa ez'obugubuze oba obukumpanya abakulu bano be twasindika otuteeseza baafuuka basuubuzi baafuuka banyazi ababbi kungwe abatakyaswala wenjogerera kaakano ababaka ba Parliament basatu bali mu mbuzi ekogga bawera ennemba n'emisango egy'okubulunkanya ssente z'omuyi w'omusolo olunaku olwaleero kuleetedde alipoota Namutaayiga ekwata ku bampembe bano abali b'enguzi ba Kayingo abatakkuta nsimbi abaakwatiddwa mu kikola eky'obunyazi. Nze omwana Soda munywanyi wange subscribinga commentinga tweyongere. Enteekateeka ez'okugombamu abalugube bano obwala zaddiridde oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni tebuhaabulwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka 2024 bwe yali ayogerako eri eggwanga Kololo n'ategeeza nga bwe bagenda okuwemukira abo bonna abeenyigira mu bikolwa eby'okubulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo Waita Kameka olunaku lwali lwakazooba ntegeeza Mande mu Lunyanyimbe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi Ssebaaseka bwetyo ekitongole ekikuuma ddembe oba ekinoonyereza ku bumenyi bw'amateeka ne kisindikira ebbaluwa bakuntumye eri abakulu bano okuli omukyala amanyikiddwa nga Cissy Dinozio Namujju ono nga mubaka wa Parliament omukyala owa Lwengo District kosa ne minywanyi gye babiri okuli omukulu amanyikiddwa nga Yusufu Mutembuli ono wa Bunyole East n'omukulu amanyikiddwa nga Paul Akamba ono afubutuka Busike Kaunti mu district y'e Namutumba era ekyaddirira kwe kwetwalayo nga basunda embuto ze bagezezza mu kulya enguzi era ne bakwatibwa ne basuzibwa ku poliisi emanyikiddwa nga eyakira wenjogerera kaakano bakyattunka lisaaki oba okunoonyereza mu maka gaabwe nga wekugenda mu maaso okusinziira ku kunoonyereza kwe natuusizzaako enjala nze kennyini kabwejumbira nakizudde ng'abasoto bano boolaba bagaggafugge byomera era ng'ensimbi abamu zaatandika dda okubayitaba kuba neena ababiri oba abasatu kuliko omu eyabadde ateekateeka okugula ekizimbe gali kwoleka mu ggwanga lya United States of America era n'ensimbi ez'okukigula yabadde bamaze dda okuzimupatanira oba okumulamulira nga ziri mu miliyoni $3 bw'ogezaako kubalabalamu nozza mu za Uganda naawe kennyini awo wootudde ogenda kuba endulu abakuliraanye balowooze oba ofiiriddwa kumbe olumirwa era otegedde abakulu bano ssente ze baakanyaga okusinziira ku poliisi bwe bagenze mu maka g'omukyalo n'amanyikiddwa nga Cissy Dinozio Namujju basanzeyo biliyoni namba mu nju ye ng'agiterese ng'eno yagibba abakulu bano batuula ku bukiiko obutetenkanya oba bajeti y'eggwanga lyattu Uganda ng'eyo gye bayita okufissaawo ssente oba okukukusa ensimbi okuva mu ministries ez'enjawulo ababawa akasente okulaba nga bayisaayo bajeti zaabwe zituukirire nga bwe baziteekateeka. Cissy Namujju omukyalo ono yazaalibwa mu disitulikiti y'e Lwengo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Kasambula oba ogw'omusanvu omwaka gwa 1977 bw'ogattagattamu atemera mu myaka egy'obukulu 47 omukyalo ono nga tannaba kufuuka mukulembeze yaliko mu kabiina ak'obwannakyewa ke yali akoleramu era emyaka 8 emabega yali mukyala mwavulunkupe wenjogerera kaakano ensimbi zimuyitaba. Ono omukyala yennyini yaliko political mobilizer owa State House okuva mu mwaka gwa 2003 paka 2015 ono gwolaba kennyini gwenkuleetedde atuula kakiiko aka Foreign Affairs oba ensonga ez'ebusukka mayanja kosa n'akakiiko aka saayansi n'ebyekikugu mu ggwanga lyattu Uganda. Munywanyi we amanyikiddwa nga Yusufu Mutembuli nakugambye mubaka wa Parliament owa Bunyole East enesangibwa mu Butalejja District ono atuula kakiiko era ye vice chairperson owa kakiiko akalera eddembe oba amateeka mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda. Munywanyi waabwe omulala amanyikiddwa nga Paul Akamba wabula nga sinatuuka ku Akamba omukulu n'amanyikiddwa nga Yusufu Mutembuli yavuganyako mu kalulu ka 2016 ku kaadi ya Democratic Party. Munywanyi we amanyikiddwa nga Nogo mu Musumba Moses yali ku tiketi ya NRM n'amukuba akalulu n'enkoona n'enywa wabula oluvannyuma yayingira National Resistance Movement naye n'awangula akalulu okuvuganya okwo kwe tuvuddemu okuyise. Omukulu ono gw'olaba wadde akiikirira etundutundu eryo erisangibwa mu Butalejja District amaka ge kw'okomya amaaso gasangibwa mu Kirinnya
Bukasa. Kino kiri mu Kira municipality mu Wakiso district ewaabwe. Agendayo nako zabbalirirwe omukulu amanyikiddwa nga Paul Akamba ali mu district ey'Namutumba ng'abasinga bagigasaako busiki era ng'asangibwa mu busiki kawunti gy'akiikirira mu parliament y'eggwanga lyattu Uganda. Abakulu bano yeeberera mu bulamu obw'okwejalabya era nga mu kitundu kye gye yalokiikirira tabeerayo, abeera mu kitundu ekimanyikiddwa nga eky'Ennaalya era gye bakukunuddwa amaka gaabwe ne ganoonyerezebwako. Bonsatuli bano bali mu parliament ku tiketi eya NRM oba National Resistance Movement. Wenjogerera ensonga ezisinga poliisi ezikutte kisajja kikulu era nga tenayagala zijjaajamya nnyo mu bannamawulire era bwe baleeta ku poliisi obutwalo noonyereza mu maka gaabwe bateekawo security oyinza okugamba batambuza bayeekera. Abakulu bano bonsatuli balabibwako nga beebikka obuleesu mu feesi zaabwe, tebakkiriza kamera zaffe bakubako birozo ne weebuuza akasente ko bwe kaba kabawoomera beekweka bakasaasaanya kukira akimezezza okwenjala. Ngenda kutuusaako enteekateeka zino poliisi y'eggwanga lyattu Uganda zeeri mu kunoonyerezaako efune obujulizi obw'enkomeredde ne kugennafunye abalala bangi bali ku lisiti ssaawa yonna babagombamu obwala bajje babitebye ku nsimbi z'omuwi w'omusolo ze bajjaajamya. Ngenda kukusaba weekuumire wano tovaawo. Export TV ku YouTube subscribinga, TikTok account yange followinga ne Facebook followinga. Nze omwana soda Namugereka Ddunda akunkuumire. Export TV to the world.